mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo abaami abatera okunsaba ku ddagala nga mugamba nti mulina ekizibu ky'okubeera nga temuwangaalira mu kisaawe. Ekyamazima obuzibu obungi nnyo mu basajja, ng'omusajja akubayo kaluutu kamu ate kaluutu ako nga akokubiri tasobola kuddamu kuyunga, nga akasoose kimutwalidde eddakiika 2, dakiika 1, dakiika 5 n'agwa, ate nga wagwa okuddamu okuyimirira luba lutalo. Kati n'olwekyo njagadde mbayo ku ddagala lino mugezeko likozesa mu abaami, kigenda kuba kibayamba musobole okwongera ku budde bwe mulina okumala mu kisaawe nga musamba omupiira. Eddagala lino lyakukuba mu blender, ekyo kyo nkibabuulira. Tugenda ddikuba bukubi mu blender, lyakunywa nga libisi si lyakufumba. Okusookera ddala nkusaba ofuna omulondo. Bw'omala ofuna omulondo ofuna garlic empeke nga 3 oba empeke 4, ofune obutungulu, ofune akatungulu kamu, ofune amagi 2, ofune amagi g'enkoko 2, ofune entangawuuzi osobola ofuna ekiseera ky'akagaloko ak'omumakkati akawanvu. Kati funa ekiseera kimu eky'akagaloko ak'omumakkati, entangawuuzi gy'oba ofune omubisi gw'enjuki. Funa omubisi gw'enjuki omutuufu. Tetwetaaga ate gwe bagattamu bintu sukaali biki, nedda. Twetaaga omubisi gw'enjuki gwe nnyini gw'olina okufuna. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye, nkusaba ofune blender. Tugenda ddikuba mu blender. Eddagala lino okulikozesa kyetaaga tolina ndwadde ezo nga alusa. Gwe owa alusa kijja kuba kizibu oddikozesa. Kati nkusaba ofune blender. Funa omulondo ogwo, gyako obwo obw'okungulu bw'oba oteeka mu blender. Genda ng'obusunako, funa gw'osobodde okufuna, teeka mu blender. Garlic nkugambye empeke 3 oba 4 zisuule mu blender. Obutungulu, akatungulu funa kamu, kasaleesale okasalire mu blender. Funa amagi 2, gakube ogayiwe mu blender omwo mw'otadde eddagala eryo. Amagi g'enkoko gakube ogayiwe mu blender. Ofune entangawuuzi funako katono, tofuna nnyo y'amaanyi, nayo giteekemu. Ofune omubisi gw'enjuki. Mu mubisi gw'enjuki yiwamu ejjiiko nga 5 oba ejjiiko 4 ez'omubisi gw'enjuki. Kisinziira kale omubisi gw'enjuki gw'olina n'obungi bw'eddagala ly'ogenda okubeera ng'okola. Kati ebintu ebyo bw'omala nkusaba obeere ng'obikuba. Nkusaba oteekemu otuzzi, teekamu otuzzi tutonotono, toteekamu nnyo mangi. Beera ng'obikuba. Bw'omala obbikuba nkusaba obeere ng'obisengejja. Bisengejje bulungi. Bw'omala obbisengejja beera ng'onywa ku ddagala eryo, awo liba lifuuse eddagala. Beera ng'onywako kw'eryo eddagala ggwe omwami. Naddala ng'olina ekizibu ky'okubeera nga towangaalira mu kisaawe. Mukitegeera? Beera ng'onywa ku ddagala eryo nga bwe ndikugambye. Beera ng'onywa. Osobola okunywako ku makya naye sooka olye ekyenkya bulungi nnyo. Nywako katonotono ku makya ng'omaze okulya ekyenkya, wamu ne mu ttuntu osobola okunywako era akatintini, ne wano ng'ogenda kwebaka. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kuba nnyongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.